Mobati Mau bagala bamu creating the constituency. Mau bagala afune owa DP president, then bamu creating the constituency again the symbol afune wa MP. Then bamuletenga speaker omupya ddako wa parliament ya Uganda chombalete mukimanyi. Oyo bwabale mye balina go bayita both. Kati speaker Anita Amongi naba tulege kino yakifunyeko information. Nti Salimu Sale ne Museveni baplaninga okumulemesa okufuka speaker nga bagenda kuleta either both oba bagenda kuleta Nobati Mau nga next speaker. Mujja chulirako anyway ya ebyange bisookera wano. Kati kiki ekiriwo Anita Amongi aina presidential ambitions nacho kipya mukiwulidde buwulizi. Anita Amongi aina presidential ambitions. One, alina abapolisi bakiriziganya nabo, alina abamaje bakiriziganya nabo, alina abaprison bakiriziganya nabo, aina mu judicial, aina mu abantu mu parliament almost controlling 70%. Kati mu controlling 70% parliament. Mumulabanga alwanire mu NRM aina presidential ambitions ekiroto kye kinene nnyo beyond mu kimutegererako. Kati alina ba MP ba creating ababe era bayagala bamuzanyire emizannyo gino. Kati ekibiina kyampuka buli kibiina kyonna kireke kiriko float kyonna ky'Anita Amongi ya facilitatinga egere ebicreatings okuli ekyampuga maana ekya DP front, the Democratic Front, okuli ekya PPF ekyalukwago ne ani ne Besigye. Kino semujunganda ye control de mulaba lukwago. Kati bino ebiina byombi biri bigenda kuzanyira Anita Amongi omupiira nga baagala kulemesa Nuupu kuba bakikola emirundi ebiri bo bavugira mu ena longe balemesa Nuupu. Kati bino ebiina byombi byonna birabikola ki bya facilitating ensimbi bile bya Democratic Front ekyampuga n'ekya PPF ekyalukwago ne semujunganda Besigye Anita Amongi yenyini byo ya facilitating. Kati mulina kye mutategerera nakyo kankibagambe. Anita Amongi bamalo kitegeera ko tibagenda muletako Nobati Mau bamukuletingide constituency jagenda okwesimba wakati wano agenda kujanga DP president engumi egenda kuvuga emigo bagenda kwe kusumanyika nyizo bamaze okulonda obo yagala batu yagala okusinzira ku possibilities badde Mau badagenda kuyita wisi wabula bagenda teka okay sibatia lulume bayiga project ya Anita Amongi mugende mbuuza abantu lume bayiga jabeera mu constituency ye tasimanga toilet wadde oluzi wadde ogula omuntu ekitoli kya sabbuuni tavaako sente mukono gamu yazjewa sente zifacilitatinze campaign ye mu Derek's conference sente za Anita Amongi okulwanyisa Mau Sebamala oyo mufere naye kennyini project ya Anita Amongi gendo buze mu constituency byakoze era sente zonna ne security yayina byonna Anita Amongi byonna bagala kulwanyisa Mau aleme kusafacinga Anita Amongi ajja kubasobola controllinga ku bana babiri omuntu omukubajja kubasobola mu controllinga dano controllinga Mau state funded ngali mu Lusalimu Sale mutegedde bulungi nnyo bino byonna bibaga mugenda bire bako olwaleero ekiro oba enkya mugenda bire okuyimba gamba wano mujja kulya mu eriira bayita both Nobati Mau agenda kwesiba okubwa MP mugenda kulya funding yabafundinze oyo lube bayiga abadi bafundinga Sebamala ne mission ya mujja kulya Anita Amongi byange byogera kati ngomusiza abule siyani mubitegedde bulungi nnyo